Tumwebaza kubanga atukuumye era n'atuwa obulamu. Ate naawe njagala nnyo okukwebaza agoberera emisomo gyaffe gino okuva lwe twatandika. Weebale okugoberera. Ntera obbakubiriza nti bw'obeera nga tosubscribinga ng'osobola okusubscribinga n'ofuna emisomo egyo buli lwe tugifulumya. Ate bw'oba ng'olina omuntu gw'oyagala naye ayigire wamu naffe osobola okumuweerezaako. Ntera okuwulira abamu abaga nti nina bemugiweereza ne tuba nga tuyigira kumu. Tuli ku kigambo eky'okukola naye ng'ekyatuleetera okwogera ku kukola gwe mutwe omunene gwe tuyigako omwaka guno gugamba nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo. Bwe weeyimirizaawo mu bulamu buno olina ekitiibwa kye weewangulira kye weefunira. N'obeera ng'ensonga ezikukwatako tozirekedde balala okubeera nga bakuvunaanyizibwako, naye n'obeera nga ggwe kennyini ovunaanyizibwa ku nsonga zo ezikukwatako. Omulundi ogwayita mu kitundu eky'15 twayiga ku ngeri ki gye nnina okukolamu nga Bayibuli etuyigiriza engeri y'okukolamu ng'etulaga ebintu bibiri. Eriyo okukola n'obugayaavu ate eriyo okukola n'obunyiikivu. Nga ku bibiri ekimu kireeta obubulwa ekirala ne kireeta okuba n'ebimala. Obugayaavu bundeetera okusigala nga ndi mu bubulwa newankubadde nga nkola, ate obunyiikivu bundeetera okubeera nga nnina ebimala mu kukola kwange. Era ngenda kweyongerayo mu kitundu kino eky'16 nga njogera nga nsoma ebyawandiikibwa nga bitugeraageranyiza embeera eyo, okukola n'obugayaavu n'okukola n'obunyiikivu. Obugayaavu Bayibuli ebwogerako bweti bw'obeera ng'osomye mu Ngero essula ya 19 n'olunyiriri lwa 15. Ngenda kulusomera mu nzivunula 2 ez'Oluganda. Engero 19:15 waga nti obugayaavu buleeta otulo tungi, n'omuntu atakola mirimu alirumwa enjala. Obugayaavu buleeta otulo tungi, n'omuntu atakola mirimu alirumwa enjala. So nga wandibadde olowooza nti akola ye yandibadde n'otulo tungi kubanga akola n'akoowa, naye Bayibuli etugambye nti n'obugayaavu nabwo ku ludda olulala buleeta otulo tungi. Kati mu nzivuunula ey'Oluganda y'ennaku zino olunyiriri olwo Ngero 19:15 lugamba nti omugayaavu yeebaka otulo tungi, n'omuntu atakola mirimu alirumwa enjala. Atakola mirimu alirumwa enjala. Mujjukire ekyawandiikibwa kyaffe ekigamba nti oyo atakola n'okulya talyanga, nga kitegeeza nti bwe mbeera nga njagala okulya naye nga sikola, maliriza nga sijja kufuna kyakulya era nja kulumwa enjala. Naye wano atugerageranyiza obugayaavu n'obunyiikivu nti obugayaavu buleeta otulo tungi, n'omuntu atakola mirimu alirumwa enjala. Omugayaavu yeebaka otulo tungi, n'omuntu atakola mirimu alirumwa enjala. Kiki kyolondako? Kulumwa njala oba kukola? Kwebaka oba kunyiikira kukola? Ku bibiri. Naye tukyatunulira obugayaavu
n'obunyiikivu ku ludda olulala. Kaakati obugayavu tubulabye nti buleeta otulo tungi, muntu ne yeebaka era tujja kulaba nja kutambulira awo nnyo ku bugayavu n'obunyiikivu nga tuli mu byawandiikibwa. Naye waliwo ekyawandiikibwa kino nakyo katukitunuulire, Ngero essuula ya 20 olunyiriri lwa 13 lugamba nti toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu, zibulanga amaaso go onakkutanga emmere. Toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu, naye zibulanga amaaso go amakulu oleme kwebaka. Obeere ng'otunula, obeere ng'onyiikira, obeere nga weekolerera, osobole okubeera nga okkuta emmere. Emmere gye weekoleredde ekumala n'osobola okuba ng'ogikkuta. Bw'oba togikoleredde nga mulala yagikoleredde, yakuwa gy'asobodde okuwa. Oyagala okukkuta emmere, olina kwekolerera n'osobola okubeera nga weefunira emmere ekumala. Naye bw'onaabeera nga muntu mulala yakuvunaanyizibwako, yavunaanyizibwa mu kubeera nga akuliisa, ojja kumaliriza nga oli ekyo kyokka ye kyakuwadde, oba kikumala oba tekikumala, naye oyagala okulya ekumala. Bayibuli egambye nti toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu, naye zibulanga amaaso go onokkutanga emmere. Tukyali ku bugayavu nga bwe buleeta otulo tungi, n'obeera nga otulo olina tungi nga tukulemesa okugenda okwekolerera, okweyimirizaawo. Mu kitabo kino ekyangero kituwa amagezi mangi nnyo ku bikwatagana n'okwekolerera, okweyimirizaawo, ate ne kitulabula ne mu kubeera nga olemereddwa okweyimirizaawo n'obeerawo bubeezi nga balala be bakuyimirizaawo. Embeera ezo zombi engero azitulabulako nnyo. Mu Ngero essuula ya 6 okuva ku lunyiriri tusome olwokuna n'olwokutaano, osanga tulyeyongerayo gye bujja, naye Ngero 6 olwokuna n'olwokutaano wagamba nti toganyanga maaso go kwebaka newankubadde ebikowe byo okubongoota. Anti obugayavu buleeta okwebaka, buleeta otulo tungi, naye toganyanga maaso go okwebaka newankubadde ebikowe byo okubongoota. Weerokole ng'empeewo bw'eva mu mukono gw'omuyizzi, era ng'ennyonyi bw'eva mu mukono gw'omutezi. Gwe kennyini gw'olina okwerokola okweggya mu mukono gw'omuyizzi, gw'olina okwerokola okweggya mu mukono gw'empologoma. Abaganda bagamba nti obwavu mpologoma, bw'oteerwanako ekulya. Kati gw'olina okwerwanirira okweggya mu mukono gw'oyo akuyigga, okweggya mu mukono gw'oyo akuteega. Toganyanga maaso go kwebaka newankubadde ebikowe byo okubongoota, naye weerokole wekka, weetaggulule okuva mu mbeera ey'obubulwa osobole okuyingira mu mbeera ey'okubeera n'ebikumala, ng'oyita mu kwekolerera ate ng'onyiikira mu kukola, ng'okola n'obunyiikivu, osobole okwerokola okuva mu muyizzi omwavu. Ntegeeza obwavu nga bunjigga, nze nina kwerokola nzekka okweggya mu mukono gw'omuyizzi oyo ayitibwa obwavu, okweggya mu mukono gw'omutezi oyo aleme kunkwasa, obwavu buleme kukwasa. Gwe kennyini gw'olina okwerokola ne weerwanako. Era Ngero essuula eyo yennyini ey'omukaaga olunyiri olw'omwenda kutuuka ku 11 atuwa ebibuuzo, aga nti olituusaawo okwebakanga ggwe omugayaavu, oligolokoka ddi mu tulo two? Olituusaawo okwebakanga ggwe omugayaavu, kuba obugayaavu buleeta otulo tungi, naye agamba olituusaawa okwebakanga ggwe omwavu, oligolokoka ddi mu tulo two? Nga tuli mu mwaka guno
we tuyigira ku mutwe omunene ogugamba nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo tulina okugolokoka. Oligolokoka ddi? mu tulootu tulina okugolokoka. Naye olunya olw'ekkumi ne lugamba nti wakyaliwo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka. Kati abo aleese ebintu nga bisatu. Agambye okwebaka kaneebakemuuko katono, n'okubongoota okutono n'obongootamuuko, n'ekirala n'okufunya emikono okutono okwebaka. Obugayaavu buleeta embeera ezo zonna. Buleeta okwebaka otulo otungi, buleeta okubongoota okutono, bireeta okufunya emikono. Naye age nti okufunya emikono okutono, nfunyeemuuko ku mikono gyange katono, neezingemuuko katono. Ng'oluusi ovudde ne mu buliri naye n'osigala nga oyagala akasuuko oba kabulangiti okeezinge, empewo y'ebweru ng'owulira togiyinza, okufuluma okugamba nti kaŋŋende nyaŋŋange olunaku nsobole okwekolerera, naye n'owulira ng'okyayagala okufunyamuuko ku mikono katonotono ogire ng'okyafunya. Naye olw'ekkumi n'olumu lugga nti ng'okyali mu mbeera eyo ey'okwagala okufunya emikono, ey'okwagala okubongootamuuko akatonotono, agamba nti bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi, n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Mu mbeera ey'okubongoota, mu mbeera ey'okwebakamu akatonotono, kaneebakemuuko kangira nkyagalamirizamu, agambye bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi, n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Naye essuula eyo etugambye nti weerokole wekka, tolinda bwavu bw'okujja mu mbeera eyo ng'eraganye nti bujjanga omunyazi, obwavu ne bukujjirira ng'omunyazi, n'okwetaagako ne kukujjira ng'omuntu akutte ebyokulwanyisa, naye nga kiva mu ki? Kubongootako katono, kufunya emikono katonotono, n'okwebakako akatonotono. Ngero yeeyongerayo nga atugamba ku mbeera eyo eya obutabongoota, obutaganya kwebaka, okubeera nga tetugamba nti tetwebaka naye otulo otungi otwo, ne ku makya n'osigala nga weebase n'obeera mu buliri, otulo otungi otwo mu kifo ky'okuzuukuka n'osamba eri ebikunta n'ogenda n'otandika okubeerako nekyokola ekinaakuleetera okufuna ebikumala, naye n'osigala nga okyali mu mbeera eyo. Kaakati era ekitabo kye kimu ngero Mukama ayongera n'atuyigiriza ku bugayaavu n'obunyiikivu. Obugayaavu ku ludda olumu nga buleeta obwavu, obunyiikivu nga buleeta obugagga. Ngero 24 ngenda kusoma okuva ku lunyiriri olwasatu okutuukira ddala ku lwasatu mu nnya, tulabe obwavu buno obuva mu kubeera nga nfunyiza emikono nga yadde nembeera mu kubongoota, nembeera mu kwebaka. Wagamba nti nayita ku nnimiro ey'omugayaavu n'olusuku olw'emizabbibu olw'oyo atalina kutegeera. Kale laba amaggwa nga galubunye lwonna, omwennyango nga gubisse ku lw'okungulu, n'olukomera lwalwo olw'amayinja nga lusuuliddwa. Ono nga mugayaavu, ate Bayibuli eyongeddeko nti nga talina kutegeera, alina ennimiro ye ate alina n'olusuku olw'emizabbibu, naye n'atunuulira nga olusuku lw'emizabbibu ng'amaggwa galubunye, anti agayadde okusobola okubeera nga akoolamu amaggwa, omuzabbibu gusobole okubeera nga gutojjera bulungi. Omwennyango nga gulubisseeko kungulu naye nga tasobola gukuulamu, nga tasobola kukoola, n'olukomera lwagwo olw'amayinja nga lusuuliddwa, nga kitegeeza kati ne bwe guba gubaze
ekyagala kyonna okulya kyaddembe okugulya kubanga n'olukomera lusuuliddwa luggwa lwaki lwa bugayaavu ng'oli agayadde n'abeera nga tafaayo. Kaakati olwasatu mu ebbiri lugamba awo nentunula nendowooza nnyo nalaba nempeebwa okuyigirizibwa. Yatunuulira ennimiro y'omwavu n'olusuku olw'oyo gwe yagaa nti talina kutegeera n'afuna kyayiga. Ye yayigira ku kyabalala, yayigira ku ky'omugayaavu n'amanya kiki ekireese olusuku okubeera bwe lutyo, ki ekireese ennimiro okubeera bwetyo. Olwasatu mu esatu bye yayiga bye bino: wakyaliwo okwebaka okutono, okubongoota okutono, okufunya engalo, okwebaka okutono. Ti ekyaleetera ennimiro eno okubeera nga eriko omunyango, ekyaleetera olukomera olw'emizabbibu okubeera nga lusuuliddwa nga lugudde, kyava mu kubeera nga waaliwo okwebaka okutono, okubongoota okutono, n'okufunya engalo, okwebaka okutono. Era kyeyayiga kiikino akitugamba ku lwasatu mu ennya, kifaanana eri gye twasomye nga kigaa nti bwe kityo obwavu bwo bulituuka ng'omunyazi, n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. N'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Omuntu senga akulumba nga akutte ebyokulwanyisa, naawe kubamu akafaananyi embeera eyo nga bweri. Naye ate kati ye ng'ono si muntu, nga bwavu bwe bunnumbye, nga bunnumbye nga omusajja akutte ebyokulwanyisa. Amakulu buzze bumazeeko gyendi, bwagala kunzikiriza. Twasoma ekyandiko nga kigamba nti abagagga ebintu bye babeera nabyo kyekibuga kyabwe eky'amaanyi, naye ekizikiriza abaavu buba bwavu bwabwe. Kaakati embeera ey'obugayaavu eno Bayibuli egitulabulako nnyo, n'okusinga ddala ekitabo ky'Engero. Tetulina okwejja mu bugayaavu, tulina okuba nga tukola kye tukola tukikole n'obunyiikivu, tukikole n'amaanyi gaffe gonna, tukiteekemu okumanya. Naye eyo mu maaso nja kubalaga ebyandiiko bijja kubeera nga bituyigiriza bwe tuteekeddwa okukolamu ebintu byaffe, nga tubikola n'okumanya, nga tukola n'okubeera nga tubitegeera, nga tukola n'obunyiikivu, tusobole okubeera nga bivaamu amagoba, bituviiramu ekyamagoba. Ka nsembyeyo olunyiriri luno mu Ngero essuula eya 2 n'olunyiriri olwokuna. Ngero 2 olunyiriri olwokuna luga nti omugayaavu taganya kulima olwa ttoggo, kyanaavanga asabiriza okukungula nga kutuuse n'ataba na kintu. Omugayaavu taganya kulima mu kiseera abanne we balimira, ye amaliriza nga talimye. Naye kati ate ekiseera ekyamakungula bwe kituuka ng'alina kusabiriza busabiriza, naye n'amaliriza ng'oluusi tafunye. Mu kusabiriza kwe nga tafunye, omugayaavu taganya kulima olwa ttoggo. Nayogerako okwo nti bo Abaganda baalina sizoni 2 ne baziwa amannya. Omwaka ogumu ne baguyita ttoggo, omwaka omulala ne baguyita ddumbi. Kati bw'olaba ekigambo ekyo ttoggo kireme kubuzabuza, naye kitegeeza ekiseera ekisimbibwamu mw'olina okubeera nga mwolimira. Ti mu kiseera ekyokusimbiramu, mu kiseera ekyokubeera nga abantu basigiramu, ye omugayaavu taganya, teyeetawaanya okubeera ng'akola kyateekeddwa okukola. Otuuka n'otunuulira n'oga nti naye ku kifo kino kyonna omuntu ono kyalina amaliriza atya ng'alumiddwa enjala, naye ng'ekifo weekiri naye nga tasobodde kulima. Era Bayibuli yeetugambye nti kyanaavanga asabiriza okukungula nga kutuuse. Okungula bwe kutuuka, oyo yekka eyasobola okusiga n'okulabirira by'asize yakungula. Atasobola kusiga tasobola kubeera ng'akungula, okuggyako ng'okungulidde ew'abalala. Ng'okungulidde ew'abalala bye twalaba nti nga okozeseza bukumpanya
n'ogenda mu byabanno n'ofuna mu ntuuyo z'abanno mu ngeri y'olukujjukujju. Naye bwe kitaba ekyo oba osigaza kye bayita okusabiriza, naye wanagaye nti kyanaava nga asabiriza nga akukungula kutuuse naye n'ataba na kintu, by'osobola okusabiriza ne batakuwa. Oba oli n'akuwaayo katono ng'akubatiddwa akafansonyi n'akuwaayo katono. Bino byonna ekibinjogeza kwe kumanya nti tuteekeddwa okwekolerera tweyimirizeewo. Guno mwaka tujja kusimba essira ku nsonga eyo ey'okuba nze naawe n'omulala yenna mpuliriza tufube okulaba nga twekolerera ne tweyimirizaayo. Mulimu ekitiibwa mu kwekolerera n'osobola okubeera nga weeyimirizaawo. Ate mu ngeri y'emu ekikontana n'ekitiibwa obuba buswavu, nti bwe sisobola kubeera nga neekolera ne neeyimirizaawo nja kufuna obuswavu. Naye tetwagala buswavu, twagala kitiibwa ekiva mu kwekolerera ne nsobola okweyimirizaawo ne mbeera ng'ebyetaago byange mbyesisinkanira. Tujja kweyongera tubeere nga tuyiga ku kikwatagana ne butya bwe nteekeddwa okukola. Bwe mba nkola nkole ntya? Tokola na bugayaavu, kola n'obunyiikivu. Obunyiikivu bujja kukuleetera okuba n'ebikumala, obugayaavu oba obunafu, okufunya emikono, okubongoota, okwebaka kujja kukuleetera okubeera ne bwetaavu obukumala oba obusukka ne ku bwandibadde bukumala. Naye tunyiikire, tukole, twekolere, tweyimirizeewo, twewangulire ekitiibwa ekyo ekiva mu kweyimirizaawo. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.